Abazadde basabiddwa okwewala okunyigirizibwa embeera batuuke n'okuweebuuka mu baana baabwe kuba kino kifuula abaana ekitagasa mu ggwanga. Amagezi gano gavudde ew'omusumba w'ekkanisa eya Kabubbu Community esangibwa e Kabubbu nga ye Peter Babu ng'asinzidde mu lukuŋŋaana olw'abakyala oluyindidde mu kkanisa eno nga lwe lugendereddwamu okulaba butya bwe bayinza okumalawo emize egirumbye eggwanga. Twogere n'abaana ba nti waliwo kye bayita submission tukkakkabe. Kubanga amaka galemye olwaleero abakyala tebakyayala kukkakkabe. Kitaabamu n'omutwalo gwo. Omusumba Babu awanjagidde abazadde buli kiseera okubanga ekyokulabirako ekirungi eri abaana baabwe kuba byonna bye bakola babiraba n'abawa emitendera 7 mwe banaayita okusobola okutambuza amaka gaabwe obulungi. Omukazi musomesa nabadde njogerako abaana bayiga olulimi olusooka ebigambo byonna maama byayogera bye basooka okuyiga. Ye omusumba Janet Babu nga y'omu ku babangudde abakyala naddala bamaama abasabye okwewala omuze ogw'okulaga abaana obunafu bwa bakitaabwe kuba kino kiviirako abaana okulengeza bakitaabwe ne baba nga tebakyabawa kitiibwa. Abaana bayinza okubeera balenzi nga tebakyawulira eddoboozi lya maama, beetaaga eddoboozi lya taata naye taata olina engeri gy'omutyoboola gy'omwanukula wakati mu baana. Kati abaana ne batuuka ne bafuna obukyayi ne taata ne bafuna ekiruyi ne bamaliriza nga taata tebakyamuwulira ne taata yennyini n'aluzinga value nga bw'ayogera eri abaana baana tebakyamuwulira abaana ne balaluka. Aliko n'amagezi g'abawadde mwe bayinza okuyita okubikkirira abaami baabwe ne bwe baba nga bali mu mbeera ey'ekyavu babe nga basigaza ekitiibwa ky'awaka. Twetaaga babiri, taata ne bw'aba mwavu nga maama gw'otodde abaana balage ti taata wammwe afaayo era taata yakoze eki yatodde ne bw'obanga gw'ozitodde tofaayo zibikkeko. Taata ajja kubeera nga aweebwa ekitiibwa ate abaana bajja kubanga bamwagala ate nga bamuwa n'ekitiibwa. Babakulembeze b'ekkanisa eno bagamba nti mu kiseera kino n'omulembe oguliwo abakyala basaanidde okwewala eŋŋambo wabula bettanira okwewa amagezi agabatuusa ku nkulaakulana. Twala obuvunaanyizibwa okubaako kw'otereka ng'omukyala kubanga tuwulidde yadde bataata we bali awaka naye era omukazi kikkakatako okuwanirira n'okuyamba omwami wo si mu bya bulijjo wabula ne mu byenfuna. Nti abakyala abakulu muyigirize abawala abato. N'olwekyo abakyala mbakubiriza tutandike okuva mu bintu by'engambo tuyige tweyigirize okukola ate tubeere nga tusobola n'okuyigiriza abalala. Okusinkana omuntu wakiri mugambe kola kino bulungi abantu bakwate bulungi bakasitoma yogera nabo bulungi abaana bo balabirire. Basabye abakyala bonna okufaayo ennyo okwenyigira mu buweereza bw'ekkanisa kuba omukyala agasa ekkanisa bwe bwetaavu ensi eno bw'erina. Abakyala tusobole okuwagira ekkanisa tusobole okuwagira omulimu gwa Mukama ne bwe tunaabanga tuli mu mbeera embi abantu bajja kaabirira Katonda olw'ebyo bye tukoze olw'engeri gye tubayambyemu. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.